Maama Fiina ye muzadde wa Uganda. Kyogera si kirumamu. Ye muzadde wa Uganda kuba yavuddeyo n'abeera nga nnyambira abaana bange. Yeebale nnyo, yeebalire ddala. Omulabi waffe omulungi ali ku SB4 Media tukwaniriza ate nate ne tukwebaza emirimu gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Nze muzzukulu wa Kabajja omugole SB4 oli ku SB4 Media tugusa ensonga. Olunaku olwaleero emboozi ate nate gye tuleese ya nnaku esomesa wamu ekkwatako gwe wamu nze naawe nga tutuuse n'emboozi ya mukyala Naluyinda Flavia. Kitegerekese nti abaana bano nnyabo amanyiddwa nga Naluyinda Flavia basibira mu nju era nga bano abatuuze be babayambako okubagulira. Omusasi waffe watuukedde mu kifo kino ng'abatuuze n'ab'obuyinza bali mu kugulira abaana bano nga nnyabo yatambuddemu dda. Betwogeddeko nabo bategeeza nga nnyabo yafuna obuzibu okuva mu Desemba omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okukizuula nti alina ekikyamu ku mutwe. Tubaliwo okulwanzi so n'abayambi era tulinako bwe tukomye tugezezzaako nga wetusobola. Maama waabwe tuwangadde naye ebbanga ddene naye yatabuka omutwe. Mutazindo Hamid yenyamidde olw'ebitongole bya gavumenti gye batwala abantu abalina ekikyamu ku mutwe ate okutoloka mu ddwaliro. Twebuuza bannaffe abakola ebutabika buvunaanyizibwa ki bwe mulina ku bantu bano okubeera nti ate babatolokako yakatoloka emirundi 3 nga bwakomawo. Asabye bonna abasobola okudduukirira abaana bano babayambe basobole okufuna obulamu obweyagaza. Abatuuze abasinga obungi wantuwulye bakoowola Maama Fiina akulembera abasawo b'ekinnansi. Ekyo nno kitegeeza ffe ng'abakulembeze Maama Fiina yatutwalako dde obukulembeze era ne wano bamukoowoola era nange nja mukoowola. Ebikumu ebiri bisula bibaluma baana ffe tukeera obbagulira olweggulo we beetaaze okwebaka ne tuggulawo so omuzira kisayamba. Bibadde bikyali bityo nnyina w'abaana bano n'atuuka era nga talina kyayogedde okuggyako okusitula omu ku baana n'amubaggyako ate oluvannyuma n'abalekawo n'adduka. Waliwo eggulire erimu eryalagirwako oba eryalabikirako ku mpewo za Okedde TV nga eggulire lino lyali likwata ku baana ababiri abaali basibirwa mu nnyumba maama waabwe oba nnyaabwe kabazaala n'atambula gage n'agenda. Olw'ensonga nno mbu kigambibwa omukyala ono yali alina ekikyamu oba nga alina obuzibu ku bwongo. Yakwatanga abaana bano n'abasibira mu nnyumba n'atambula n'agenda n'alya kasasiro. Olumu yasulangayo abaana bano nga bali mu nnyumba. Gwali ng'ogwo nababeera abatuuze nekibasukkulumako kwe kukuba omulanga ku mpewo za Okedde TV nga bayita bazira kisa okubeera nga bajja okubadduukirira ku baana bano wamu ne nnyaabwe eyali tasobola kubabeezaawo kubanga omutwe gwo gwali gutabuse. Olunaku olwaleero muzira kisa omu eyali mugulire nga bamukoowoola omukyala Sofia Namutebi amanyiddwa nga Maama Fiina tubukereza nkokola era nga bw'otulaba ng'atumizza abaana bano wamu ne nnyaabwe. Munnange era nga bw'otulaba wano tutuuse ewa Maama Fiina. Abaana bano babadde basangibwa mu kitundu kya Mulufula ebwayiise. Omukyala oyo gw'olengera ye mukyala Naluyinda Flavia nga yamunaye yafuna obuzibu ku mutwe nga mu bimpimpi omukyala ono yagwa eddalu ng'alina abaana babiri, omu wa bulenzi omulala wa buwala era nga wobalaba. Omwana ow'obulenzi atemera mu myaka nga 6 wabula ow'obuwala ali mu myaka nga 2.5. Abaana abo be babadde mu mbeera eyo nga nnyaabwe abasibira mu nnyumba n'atambula n'agenda n'alya kasasiro kubanga munnange abadde nga obwongo bwe bwakyankalanamu. Wabula eky'omukisa omulungi nti Maama Fiina ate waabayitidde okubeera nga bakwasizaako ate ne jjajja waabwe omukyalo oyo gw'olengera eyeesibye akakaaya naye ate mu biseera bye bimu abadde ate eggulire yalirabye nga naye abadde azze
kudduukirira bazzukulu be. Omukyalo ono yazaala taata w'abaana bano. Upangisa kuba kati olabe nange byansobedde tunuulira abaana ne ŋŋamba bakolera ki nga nze ne bennyini sibasobola balabirira. okola mulimu ki? Ndi musomesa. Oli musomesa? Ndi musomesa wa nasale naye nga kasente kenfuna ne sobola kulabirira bange ate ne kubanga omwezi sente zenfuna omwezi bakwasa nini? Omwezi bampa emitwalo 15 naye ate najjo oyinza okumalako ettaamu nfunyenga 10 kubanga nabakyala nsanyusa okulaba mwebali bambi kuvanga mu bitundu byammwe ne mulaga embeera ng'eno ebintu si byangu. Nze nalabye baana maama yagwe eddalu, baana basula mu kifulukwa, baana kwegamba n'ensoberwa n'empunga. Era bwe nakubidde ow'amawulire yabadde ankubidde ne mubuuza nti omuntu yagwe eddalu naye nga mu famire yonna yagwe eddalu, nti omuwala yagwe eddalu, abaana ekyalo kye kiyamba basula mu kifulukwa abasibiramu n'abalekamu. Nenebuuza ddala mu butuufu famire y'ono omwana eyatabuka ddala oba nkiyite ntya talina bwongo bumanya nti ono omwana yatabuka omutuka bamuggyeko abaana. Waaliwo era amawulire ge nalaba nga oli yagwe eddalu natta omwana we n'amusala gaalina eno waffe Bulenga nti omuntu aba atabusa omutwe saawa yonna aba tikyategeera. Wanatunudde n'amawulire nga ndaba aze ne kasoda ate bwe yamaze n'agwa kano kabebi n'amaani akalekawo n'etuula n'enywera kasoda. So kati kwe kusalawo n'eŋŋamba nedda. Omanyi mu nsi tetubeera bagagga ffe. Tetuli bagagga. Maama Fiina si mugagga. Naye Maama Fiina ayina bwagabana awamu n'oyo ayina peyi. Ogabana obulumi obwo sigamba nti obugabana olina naye otunulira Uganda yaffe weeri n'olowooza nti at least singa abakulembeze abali mu gavumenti singa balina engeri gye balumirirwamu abantu tolwandibwenyebwenye bwe tutyo. Ne Maama Fiina tugeze tulina Maama Fiina 3 mu gavumenti tebandibwenyebwenye bwe batyo kubanga ono omwana teyetaaga kintu kyamaanyi nnyo, yetaaga ekintu kitono nnyo naye atambuza obulamu aleme kukuwira mu ffica egamba nti maama wange twakulanga ne maama wange ng'atusubira mu kyuma nga muguwa ddalu. Tetwasoma tokya gy'abafunye eba nnene. So ne ŋŋamba nedda kanoonye abaana bano nga bwe ntera okunoonya famire bw'eba yafa n'omuwala nga mulalu kale olwo abaana kamba muggyeko mbeere nabo kuba ndi muzadde. Omwana bw'aliterera omuwala akome wano n'abaana be. So kwekubira munnamawulire nemugamba naye nga mu byonna kuno okusoomooza kwa gavumenti ndowooza ez'omu bitundu bayinza okuba ndowooza batatuusa lipooti eri mu bakulu kubanga yandibadde minisita w'abaana mukyalina kiwala kiyinja omwana ono abaana bano bebatumya naye ayinza obutafuna message kumugamba naddala nga LCZ poliisi nga tebamugambye tebamutuusizzaako mawulire. So n'olwekyo nsaba abakulembeze mu bitundu byammwe, abakulembeze bamemba paliamenti, baminisita LC5 abali mu bitundu, LC3 guno gwe mulimu ogubalondesa guno nti bano bakulembeze b'enkya ffe tukaddiye tuvuddeko enkya ono ye Maama Fiina w'enkya. So bw'olaba ekizibu nga kigudde mu kitundu gezaako nnyo okukuba enduulu nga LC ya Bwayise bwe yakoze eki bwe yakubye enduulu mugezeeko okukwatagana ne poliisi tuleme kulaba nti kyaguddewo tugalaba gataliiko nfufu kitalo mulalwasa abaana be. So bw'okyanguyira noono omwana bw'omuggyeko kakasa sina mulalu kalogo jjo kano si mulalu yafuna bufunyi yakozesaako kemiko yakozesaako ebiragalalagala kati aba yeetaaga muli aboona atereere kuba sikakasa nti mulalu omulalu tabeera bw'ati
yakatereera mami omukyalo ono yakasa emmotoka bbiri ngaayisanga wanazi nga mikwano gyaffe bazze kutulambirako wiikendi ng'ebyo yasooka kwasa supercustom yonna n'agiyiwa endabirwamu y'omu maaso n'agiyiwa saidi mira byonna n'abyasayasa netusooka tulowooza era oli n'atugamba sijja kudda n'addamu n'ayaseera ey'omulala naye yali azze era mu mbeera yakujja tusanyusaamu wiikendi agenda olaba ekintu kiri waasi nze kenyini n'omukono gwange kwe guli ebutabika ne tumukwata ne tumutwala ebutabika omulundi ogwasooka kuba yatandika okulobojjana ng'ennaku z'omwezi 6 Desemba twava ku shoka wempe muyimbi yali muyimbi alina n'ennyimba ze kati bwe tuva ku show ne tudda nze musula manju nayiba wange genda obulira ayogera yekka ekiro kyonna neŋŋamba ye omuntu gwe twakava naye ku show abadde ki mwe gwe asula emanju oyina siriimu walwala siriimu ebintu ebitali bya bulijjo neŋŋamba oli gwe nsula naye nemugamba Azizi nowalabika afunyeemu ekikyamu kubanga ebbanga lyonna lye tubadde naye nze nakabira naye guno omwaka gwa 10 tagwangako ku ddalu neboloza kikyava ku gweddalu siyinza kigamba naye nga mu kulowooza okwange sheeyo yali yamwannyina ndowooza yamuddako naye mu ssente nze nalowooza nti ssente zamufuuyibwa kuba bamufuuwa ssente nnyingi nnyo zitafuuyibwa na muyimbi munene oba yafuna surprise muli namukola ekintu oba ye yasanyuka nnyo nga tebamufuuwangako ku ssente ezo simanyi kyenyinza kukugamba naye okikkiriza nti abadde alinako ebintu zakozesa omwana omuwala oyinza okufaanana bw'ati naye kuba ebintu bino byonna byonna yayinako ttatu ntono awo mu kutandiikiriza okuba nga agenderera n'ayita owa ttatu era ffe awo wetutegeerera nti kati avuddeko netumugamba nowe obaddeko nettatu emu naye raba omubiri gwonna woogukola n'atugamba mundeke kati ndaba misege gino misege nga byayogera kati misege ndaba misege ne bamukubako ttatu zino nga yakatandika olwala eddalu mu Desemba we bamukubako ogwo omubiri gwonna yagwekubako ng'atandise ottabu ku mutwe naye yali mulamu nga tayinaako ng'ayinako kattatu aka kaaliwa oba keekano tokkiriza nti alina ekintu ekimukyusa obwongo kyanywa sikikkiriza nti kuba olwokuba baze naye emyaka egywereko okkiriza nti butafu wa mutwe ya kati twali tuli awo ng'ebutabika adduseeyo ng'akomyewo yekka ne tubuuzabuuza wani yamukimye kati atawo ne lirinnya nga lyakukanyuga mayinja tusiiba tudduka weekweke pu ekyavaamu kumukwata kumusiba miguwa nze kennyini ne mutwalako ewa kakande ne bigaana ne muzzaayo ebutabika naye wenkugambira nti kirabika si biragalalagala womutuuse butabika abasawo bebutabika ayogera nabo nga mulamu nga mumututa akasuka amayinja akuba buli ali awo ne mutuuka eri ati nayogera nabo nga akkaanya nabo watwala obuvunanyizibwa okunoonya abeewaabwe nga gwe mukwano gwe nakitwalira ddala ebbanga simanyi gye babeera naye obuvunanyizibwa neewaayo nembutwala kyova olaba nayita ne bannamawulire nga ndaba alina bannyina abajjangawo balinga 3 naye okuva lwe bategeera nti yagwa mwene embeera tebadda nga newe tubakubira essimu tebakwata mama otaliwo gyo babazaayo kitundu ki nga 3 ebijja kavule ekyamabaale nekyakatebe famire yo nga zikwenkanawa
bangi ngoloza wandi basabye iki ku kamera ko Ndasaba buyambi nziremu okukola. oddemu okukola gyowe osobola okukola bwe Maama Fiina. gyowe Nsobola okuddamu n'enkola. ku tatweze ezikuliko ezo gyowe kuwa ssente ogende nti ogenze kukola Nali nkola. oddemu oyingire n'abo mugende mu bidongo mukyala mukozi yo kyekyo ndi mujulizi Nkola. ebyokuyimba abadde ayimba naye nga mukozi ng'akeera n'afumba emmere ye osookera ku makya n'okola n'ofumba n'olabira abaana n'asapurayinga abantu abadde afumba naye akutunda ono omwana asobola okukola wamma kyennamulabamu ebbanga linamulaba aliko ekisooka okwetaaga atereere nedda agenda kutereera bw'aba aliko bizimuzimu bijja muvaako tugenda mu eddagala teeraddewo mu mbeera naye ebiseera ebisinga nti omuntu newankubadde ateredde abeeramu kiri ekimubaddeko emabega ekyagala okusooka okumanyibwa nti gurupu ze zabeera nazo zenkyamu oba Maama Fiina era nze nkibuulira nemugamba byetaagamu nekibayita kansolo omuntu buli gyojja emyaka gyeyongera okula nembagamba wewalanga nnyo abantu okulabira mu kifaananyi kibazi bakulabiramu emabega fuba okulaba nti abantu balaba nti embeera zo zijja zikyuka nga bano abavubuka abato fuba okulaba abantu obutakwewala nembagamba yeweera alina ekikyamu ye ngaomuntu naye ate nga azze mu mbeera nti azze atereera yeetaagamu kansolo kuba nzi lwe namulaba nga bamukubyekubye ayingira amaduuka g'abantu nakwakulayo akagaati nebagamba ono yeeralusa ne bakuba era ajjudde yina ebiwundu nene enkovu yakawona alina kemiko akawongo ng'ayogera ennimi ndowooza zaalinga munaana nembuuza ono yajja naye kuba yajja n'abaana bano okusooka anoonya obuyambi okusooka n'abaana alina oli akadde sirina kyendiisa baana noonya abantu b'abaana najja kati bw'ayogera oyo n'ayogera ku kyoyo eky'abaana bano naye nga yajja naye nga ajja azunga naye nga yina ajjudde amabwa awunye ettaka ng'abantu basobola n'omukuba ekiro ne bamuta kuba basobola okukwata ku luggi lw'omuntu ne bamuyita omubbi yeekanga bagenda okutegeera ekyanga bamusejja Maama Fiina ebudde buno bwonna ono waabeeredde mu mbeera ezo abaana bano engeri yali apangisaawo bali ate nga bamumanyi be bawangadde n'abaana bano era ono omuvubuka ffe oba tuyinza mugamba tutye tetumanyi kubanga omanyi oluusi wadde oba LC oyinza obutamanya kifaawo neiba mangu kuba abadde alabira omwana ono muwala oli mulenzi okumala ebbanga lyonna ng'ono teziriiko bwe bamutwala butabika information evayo kuba ono yamufa abadde amufulowinga oluusi nga awona kati ate bwakomawo ku kyalo ng'akyankalanye era ezo enkovu ze bakugamba naye nga abaana beetaaga obuyambi bwero nemuwa ku bbaluwa nemugamba omuvubuka agenda ku poliisi yawe yayinza okuwa information yavaayo nga bwebadde ogamba nti tuba twagala tutambuza amawulire geyongereyo kubanga waliwo weyina okuhandulingira abaana bano tomanyi famire yaabwe bayinza okufa aboogerera taliiwo bayinza olwala nafuna ekindi nga kyetaaga muntu wa famire naye nga tosobola kukola ki kati netusobola okwekubira omulanga ku poliisi ebyamudibwamu neyasobola byogera bakugamba bati mami yampa ebbaluwa eno n'abakyala ansandika ku poliisi naye saafuna kuyambibwa yadde akatono yadde eno ebbaluwa eyampeebwa n'abakyala ng'akusindika ku poliisi asindika ku poliisi ng'olomaze omugamba omukyala yagwa eddalu naye abaana be basula wali wabweru basula mu kifulukwa akeera n'abaggulira n'atambula n'agenda ow'ekyalo nga ffe ayambiddwa n'afuna ekisa yabawa ku mmere nembajja wabweru basula wabweru wiiki 2 nga oluva eri balidde liddeeyo oba ku kasasiro oba kinga beebakangaawo kyavaamu neŋŋamba naye ffenna tetugenda beera bantu batategeera kankwate abaana bano mbateekewa ewaka mbeere nabo bwe nabeera nabo omwezi nga gumu n'ekitundu neŋŋamba naye si kyabuvunaanyizibwa okubeera n'abaana b'abaana nga poliisi temanyi nga siripootinze neŋŋenda ewanna abakyala ne munnyonnyolamu ensonga ezo
nampa ebbaluwa eyo nansindika ku poliisi neŋŋenda nasinkana Mr. Kitaka nantwala bulungi mu ofiisi etwala abaana naye ofiisa gwe nasanga ku duty teyanfaako kyalinga kyeyankolera ekyamanyi yampandiikira akanamba k'essimu naŋŋamba situla abaana abo obatwale ewaabwe nenebuuza kati mbatwalewa era nenzire wana abakyala nemugamba ofiisi gye wansindiseemu tenyambye bampadde namba ya ssimu yino ne baŋŋamba abaana mbatwale bwa jjajja waabwe naye nga by then emabega jjajja waabwe twawulirako nti abeera Lugoba ne tunoonyako ne bibula muzeeyi n'atubula omwami taata woone yasigalawo omuto eyasikira taata woone oli yali tannalabika nga tetumumanyina oli tumulabye leero onomumanyi omuyita oti ye nazaalawo ddala yazaala bbaawo ddala ono omumanyi bamuyita omuyita oti nazaalawo yazaalira ddala bbaawo jo wayogera oli mulamu bulungi omumanyi nti ye nazaalawo wakyalayo okwo tokyalangayo okwo wamutegeera ddi banga ki mwezi zimaze ne zigenda jjo kati kubanga tugambye agambye wasitula abaana no bamutwalirako nombuuza mutabanyi waaliwa tukaje hayi noga togenangayo bwati oluusi abadde ajja n'ayogera noddayo n'ayogera kirala abaana obalaba nga zavuddeko ye tamanyi nti alina n'abaana takimanyi nti alina abaana kati we forward twagala we forward kati abaana tubalina Joe Mutabufu Nazaala waali Maama Fiina waali abadde ababira waali kati tunoonya kulaba abaana bano nga bagenda mu maaso we forward eriki forward nze target gye nabagambye yabadde ya emirundi esooka tulina abaana bano naye kyamukisa bulungi nti jjajja wazaala taata waabwe akoze alabise ekitegeeza ekika kyabwe kikoze kirabise kirabise ekyabaana kati bwe tumala okuva ku baana abo ne tusuusa obwana ne tubuze ewoono tumutereezezza tutya naye asobole okuddamu okulaba abaana be bali nga abalabira mu kifaananyi naye kibayamba nti singa abadde ateredde ng'alina kyakoze asobola okugulira omwana waakaguli n'abaawe naye ye tumuyambiddwa atya kuba nze neewunyiza n'okumala eddakiika 3 kati ng'atwale kyo nkifuulira kyewunyiza naye nga singa Katonda aba ayambye n'adda mu mbeera ezitegeerekeka nti ye ayambiddwa atya okulaba nti naye addamu okukwatagana ne nazaala we nga bwe tulinda oba taata w'abaana anaakola ki anaalabika era ne taata w'abaana gyali bw'aba yalabye ku mawulire Katonda oba ali tuyamba najja kuba alabika naye muvubuka ali mu myaka gy'abavubuka abapaala kati tumanya alirabika bw'aliba alabise Katonda ng'ayambye kasita maama bw'ali n'ekika kye kikoze eki kirabise ze pointi ze nabadde bbiri mpozi ne pointi eyokusatu nti oli alabika atuuse okusoma okuva mu kireresebwa ekiyaayi ayambiddwa atya abe nga asoma nga bwetulindirira ono omuwala omutonda noono mwenyini atuuse tubigasse twagala pointi eri emu jjajja w'abaana kalabise tumuwa abaana be jjajja w'abaana agende nabo tusigaze ejjoowe okumuwa abaana be kirungi era si kibi n'akamu tubamuwa n'abatwala naye ate naye akaabo buyambi takola ki talina naye ate nga muntu omutuufu ateekeddwa okuba naki ffe kyetwalibadde twagala okumanya nti engeri tajja kutwala jjoowe ajja kusigala eno naye ffe tulabye tutya jjajja w'abaana waatutta abaana waakola ki wabeera nti nikesi tumanya birijja mu maaso jjoowe bigaanidde ddala wazeewo ababuuza abaana tulabye omuntu ki gwe twabakwasa abavunaanyizibwako abaliko kuba ye kati kimukakatako bano bazzukulu be
point gyalina emu yabuyambi naye ngaekyokubeera n'abazzukulu be nga kimukakatako nga bwe tusigaza jjo bwe tumutereeze. Jjajja ono alaze obuvunaanyizibwa ebbanga lyamaze abaana abo libamaze nga bali mu nsi ng'asula mu kinaawa. Pointi ya jjajja ye agamba mu kwogera ku bwe muwulidde agamba yali badde abeera n'abaana be ku makya n'abazzukulu naye ekizibu nga bw'onoobeera n'omwana omulenzi n'agenda n'obuuza ffe tubabuuza bulijjo n'obeera naye ng'omwana amaze emyaka 10 tazze waabwe tamanyi waabwe waliwo ne gutwazisa ejjo mulimbo batugamba yava kagadi naye nga tatwalanga budde kudda waabwe okuva le yajjayo ekigere bw'aba yalekayo baana bamubalanga eyakola ki kasi noono tata omwana woba otulaba munnange tata w'abaana bano maama wali mu maziga abaana bo bali mu kubonaabona vaayo wadde tolina kyolina vaayo oba wagenda Sudan bawalagawa vaayo tuukire maama maama wali mu maziga akaaba tubazaala nga twagadde mututeekeko peyini n'omala n'otabuka ensi neekutwala naye tekikwerabiza kuba nti wazaala ne mukyala omulaba embeera gyalimu gyafaanana. So mbadde nsaba omulenzi we bw'aba gyali ye badduka gimu oveeyo abaana beetaaga keya ya taata ne mukyala wo mulwadde ojje obeere wamu. Nze kyenyinza tutema mpenda ffenna tutema mpenda okulaba kuba kati ekirungi kuba nze kyenadde ntumizza nga manyi nti abaana ngenda kubeera nabo mu mbeera zonna kuba nene bennina abalala naye kati famire eko erabise yes buvunaanyizibwa bwo okubeera n'abaana buvunaanyizibwa bwo wakati ono mulwadde ono tetumanyi gye binakkira ebibye simanyi bwana ate era mba nina ogenda nga mukyekinga buli bagenda mundeeteranga nti buli wiiki 2 gyowe nga weereeta okakasa nti oli mulamu ng'ojja nga nkulaba yakuwa eddagala onaabe agantu gonna agakuliko gakuveeko onywe obwongo bugende nga bukola ki buddamu naye mukadde kano nga tukikola olina okwesonyiwa ekigambo omwenge kyekisookera ddala okiwulira njagala tukolagane nze naawe nti ekitamiiza ekikyusa obwongo ekikola kyonna era bwempulirira nti olinaku okweseza nga twawukana okiraba njagala olwemu n'obwongo osooka nkubira esimeno nga Maama Fiina kati mune ndi bwe nti Maama Fiina kati nkulabe neero singenda kukwasa omukyala obuvunaanyizibwa akulabe agenti kati joowe yatereera kuba ne bwelibeera nga ddogo lifaananita ne bwe kibanga kifaanana kitya olwayo lwekikoma lwekiddayo kuyakireeta tugenda kubizzaayo naffe naye bw'oba olina kemiko z'okozesa zijja kwetera obutatereera ekyo nkikusaba ekyo kiggwewo ngende nga nkulabirira era ekijja okunziyiza okuwa nti nkuwa akasente nti kawera nja kuwanga akasente kakulya nti wiiki lyayo okiraba akakuyamba ogende ngaotambulira nga n'oli bwakutunira bwakulaba naawe maama nga bw'oŋŋamba then gyoba okole woteereddewo kubanga walina bakasitoma abo tewalina bakasitoma walina bakasitoma naye kati mbasaagala ate nkuwesente ate oveeko bage nti ate zaagenze wesente nyingi zirabika zikujjako kati bwe tubeera ku pulaani y'abaana bano kwe kutunulira nti jjajja oli musomesa kitegeeza obulamu bwo tokolanga ka bizinesi gamba nti kanti tenkanye ka bizinesi oba kanteekewo amanda oba kanteekewo akadala nti okirina mu bwongo Fiina ekyo nkirina mu bwongo era nkisuubira nnyo naye nga obusobozi bwogenda n'okola mwezi ne guggwako ne bakuwa emitwalo egyo 3 n'obanja n'omulala ne guggwako ne bakuwa 2 oba omutwalo kati n'ogenda ng'omu kale ng'owe otetenkanya bw'otyo nga tolina kwegamba wootandikira ettaamu ne guggwako ne mugenda mu holide nze ndi musomesa wa nasale ne mugenda mu holide n'etuuka n'otunuulira abaana mugamba oba kati ngenda bakolera ki ate n'olinda okusoma bukuliddamu mugamba naafunayo 3 natetenkaniza kwezo bwentyo kale mbeera yange bwetyo abaana bange bali awo basoma naye nga bebasoma nange sibitegeera kyogamba woosula woosomeseza oba woosula waliwo wosobola okukolera nti osobola okuteekateekawo obuntuntu wensula siwensomeseza
waliwo abaana abakulu awaka nti obeera n'omwana nti asobola okubeerawo ng'akolawo buntundu goloza alina ekirowoozo kyosobola kutunda buntundu Mafiina nze singa mba nfunye wensobola oba okupangisa oba nga dduuka ng'eryo nenteekamu ebintu byentaddemu sobola okutuula awo nentetenkanyiza abaana bange kuba obusomesa mbulimu naye nga sirina kyembufunyeemu. Wali okozeeko bukyobaawo? Nakolako bizinesi? Nasuubulako ku ngoye nemba nga kale nga nzitambuza naye kati amaanyi sikyakola ki, amaanyi agatambula ne kapito n'amala nakola ki, naggwawo olw'okuba nti ofuna katini ate nga bw'okafunye bonna n'okafulumya ate ne basigala nga bakola ki, nga bakubanja. Kati ye embeera Maama Fiina gyendi. Maama Fiina bwe kiba nga kisoboka mukwano okusaba otuya unnyambeko, saba buyambi Maama Fiina. Awaka olinawo abaana bameka? Ewaka ninawo kati tuliwo abantu 7. Musula mu lumu mmeka? Lumu ziri 2. Tuliwo abantu 7 naye nga bonna nze nina okulaba balidde, banywedde, basomye. Jo okkiriza maama wange ne n'abaana bo? Bw'oba oteredde osobola okuddamu n'obeera nabo naye mu kiseera kino nga tonatereera abatwale okkiriza okumpako omwana omu ku bano? Maama Fiina abaana abo nsobola okubeera nabo bw'oba onkwatiddeko. Kuba kyesaagala kwe kutwala abaana. Omukyala alina abaana 7, gattako abaana 2 be baana 9. Kitegeeza akasente n'oba omuwadde emitwalo 5, budget egenda kutandikirawo ku baana bali 7, egenda okuyingira mu baana bano 2. Kyenjogero ekitegeeza ekijja okuleetera omwana bwe baba bagoba school fees oba bamugoba school fees oba emmere teri era bagenda kuddamu bonna basule olw'ensonga nti famire ennene oba mukiraba kyengezaawo kwogera nti omwana teyandifiiddwa future yeesoma. Kati jjukira oba nkutte emitwalo 5 ngimuwadde gy'abaana bano. Kakati nze mukulaba okwange kiri gyange kuba bw'oba omanyi omwana omukale nti ninako omuntegedde nti waali falemera bw'anaatereera watemba okutiikinga ki. Nze ekyokubeera n'abaana si nsonga nkimubuuza ndabi kyenjagala era nkifunye. Kale Maama Fiina engeri abaana gye bali nti kale tebabadde nnyo mu mikono gyange, babadde taata waabwe yabadde oba oliawo ng'abalabirira maama waabwe. Kati engeri gye nabalabye nemba nti nalabye abaana nga baki nga bazzukulu bange, mbadde njagala mbeere nabo nga ne taata waabwe bwakola ki bw'abanga gyali awulira abeere nga ajja tulabe we tukola ki, tulabe we tubatetenkanya oba gyali simanyi oba taliyo kuba ebbanga lyemmaze nga simulaba ddene kuba simanyi gyali. Ekibuuzo kibadde kya Maama Fiina otuli mu kuteeseza wange nti omwana omu bw'asiga amutwalako saagala kubaawula basigale bonna naye nze ansa yange eri kuba nano okubeera bulungi. Kati hajjati ye Maama Fiina yavuddeyo okulaba abaana bano bali mu mbeera bibadde bimukutteko byonna bigenda kutereera ng'essaawa zino Jjaja w'abaana alwaliwo agire ng'atwala obuvunaanyizibwa nga bwe tulaba ono bw'atereera obuvunaanyizibwa budde ewaanyi kuba Maama Fiina tukakasiza nti agenda kuba tuwuliziganya ono ali atya engeri gya progressing engeri gya improvingamu nti agende nga akyusa atya bw'atereera
obuvunaanyizibwa bwe bumuddire kuba yali mukyala mukozi ng'akola naye embeera neemutuusa mu kirwadde ng'alabirira abaana. Kati nze akasente kenina genda okuwa genda okuyiye naye nze ku lwange nalirowooza ntukola ebintu tunda ebintu ebiriibwa kyetuyita amanda byetuyita amatooke byetuyita ennyaanya otyo ebigenda amangu otekewo ofune omudaala woteeka omudaala nanansi nnyaanya kibu nti bw'obuteeka tosobola kusula njala ate tosobola butatunda ekitegeera kati awo olina kuteekamu muntu ng'olaba nti muntu mukozi nnyo ng'akola ate n'okufuna ekitundu nga kiri bize nga kitambula nga abantu awo bangi then oteekawo akadaala ako nosobola okulabirira abaana bakyala bangi nnyo bayimiddewo olw'emidaala egyo bawedde abaana baabwe paka ku university kasoba nga oguze omulimu ogwo n'ogwagala mu mutima gwo waliwo n'omukyala no gwe twawa ssente oba mukyamujjukira eyakola akadaala oweeru kyamujjukira yakola mudaala naye kati yaguva namu kati alina mu maduuka so bw'oba oyagadde omulimu gusobola okubeerera obulungi nekirala banne mbuulirira abalenzi bannange mbuulirira abalenzi bannange abalenzi n'abaana abawala bwemba temunnatuusa kuzaala temuzaala ensi eno Uganda tukyali baavu nnyo bw'oba tunneetegeka nnyo bambi tozaala kuba kati bwe tulina omwana ng'ono yeekubye 3 emyaka gye mito nnyo ayingidde mu bulamu bw'okuzaala okufuuka maama nabwe tasobola bumaitaininga ekimuviiriddeko ne stress kati bw'otunulira taata naye mulenzi muto tannamanya nti omuntu bw'azaala akula omune oba oli ku street ffe twakwira mubeera yakubonaabona ekyabusigalo naye oba oli ku street ng'olina omwana wo obeera bulungi so Uganda eno tutekewo emisomo gavumenti bannange muveeyo musomese abantu musomese abaana abato nti obulungi obuli mu kuzaala bwe buno ekibi ekiri mu kuzaala nga tonneesobola kyekino bano baana baggwanga ekirala kemiko enjaga ebyo biragalalagala ebyo okunuusa amafuta ebyo abaana osanga abaana nti ndi sereebu ng'anuusa ebyo biviirako omutwe okwonooneka nekiviiramu olumu nodiyita eddogo nze babaleeta wano ewange nga baga nti amagini gamukuba namweta n'abeerawo nenkuma amagini nga sigalaba nenkuma amagini nga sigalaba ennaku nnya emuweddemu mu bwongo nadde engula nga Maama Fiina mutuufu mbadde nkozesa kemiko so mujja kuwa abasawo okubabba oluusi nga temuli baloge yensonga lwaki nsooka nempa obudde omuntu nemwetegereza kati gyowono senga mbeera naye okumala ewiiki nyinza obutamuwa ddagala atereera ne society gyalimu alina byakozesa kati ate we bakituuma n'oli n'akituumira ddala oba kituuma nti gyowalabika muloge nerifuuka eddogo naye sijjaga nsimuloge kuba ngenda mukebera era ngenda mujjanjaba naye ngezaako okugamba abantu timwewala ebintu ebimu mwewala ebiduula ebitabawa pulaani kuba kati ewiiki ndisivinga abaana abawera 3 Maama Fiina siri gavumenti sirina bwendi sirina kyendi nze okiwulira naye buli muntu akulajjanira n'olondamu n'ogamba nti ono naye ate asaanidde okuyamba n'otuula kwolina n'omuyamba lowooza mpa waliwo sajja ziri wali kati nze pulaani gyenkuwadde yeeyo hajja tokyali muwala muto kulabe ofuuka jjajjange oli muto jjajjange oli muto kati ogenze ku TV ogenda fuuka sereebu ajja twakulabe ku TV ajja tunange ndi bubi ajja ti kino ajja timpaayo 2 ajja ti Maama Fiina yakuwadde siru kati olwo ofuuke sereebu wekinaawa bw'oba ogambe nti kati nfuuse jjajja nfuukira ddala jjajja Maama Fiina fuuka jjajja munnaawe ebisigadde birabe bulabe okuleera abaana bano nze ngenda okutunulako nga nti abazzukulu bwe baba bano owabeerawo awatendewaliddwa okugeza kati ng'omwana ono nti watendewaliddwa nti kasukulu fiizi kabulako ng'okuba okiwulira basobola okutuuka mu ttaamu noga kambatwale wa jjajjaawe
bale kuyamba bale kumunange amina mukwano bale nyobe bali ddala Katonda akwongera emikisa munange mukwano nakweri munsi ziraba nnyo ziri miliyoni 3 ziri neyanziza nnyo Maama Fiina neyanze egonge we bali mukwano bali maama w'abaana maama w'eggwanga maama mukwano neyanziza nnyo bannange neyanzege neyanziza amakulu abaana bange bano olw'abazzukulu bange bano maama abaana tuteremu omukisa ibeera nga tekipiraga mupiizi yarabbi abaana tuteremu omukisa tuteremu omukisa tuteremu baraka yarabbi tweyanziza nnyo Maama Fiina tukulabudde ku TV neyanziza okusaasa ekitundu kyaffe kubanga naffe era singa twali ready twali gavumenti katubeere nabo sokola muka bizinesi genda ogula obusefuli otandika okufumbaawo kulaba osobola kati mbadde nsaba afumba atandikira ku kyanca tulabe gyowe osobola okufumba osobola okubeerawo fune sefulia fune kotaitooke emyera oguleko vakedo ofumbe ekyenca era oguze bano bennyini bano wali otuguza ekitegeera oguze bano bennyini tandika obenga akola tulabe eswani mmeka nkubire okusimu ngeri kati ntunda eswani 5 kubagenda kuwa omukisa wano ova wano ng'oli mulala mami nange angwajjo ogenda kusasula neyakuwa omukisa abadde jjo obaddemu okulaba ku TV ng'oluusi oli muyimbi sereba omukulu kale mukwano kale muna njo ayita munna mukomewo mugye ka restaurant kange ka hoteri katonotono naye era nja kakulaakulanya kasobole okutuuka ku mutindo gw'abakozi aganye zimuwa Maria, yango kabule era mukaboti naye. neba naira bo Maria mukabe muntu mwana mwana isebo. Mpewo ayina empewo naye balina obutakkaanya ndowooza mu famire kati banne bali bulungi basindiikiriza ebyawo ngo bebiyingira muno omwana so nsanze empewo si ddalu si mulalu talina kyamu ku mutwe zibadde empewo embi empewo zetuyita mu Luganda empewo embi ensindiikirize nti buli kyokola kyonna kiggwere mu oyo kiyinza okutoledde ebbanga kyokutereera avudde wano nomwagala mujja mugoberera tajja kuddamu kubeera bubi simukwasako omukono wange nemuzaako mulala nzise obudde mba sibulina simulina okujjako bino bitatu bye bitajja muvaako byeteekako naye kati ye jowe ateredde. Okay, aliko SB4 Media tukyali ku mboozi ya Noelina yafuna akakyamu ku mutwe gwe n'abaana be nabeera nga bali mu mbeera mbi noona ku leero tufunye omukisa kubanga Maama Fiina ate nabo abayambi nga wazaakola era na kino akikoze tumufunye mami tusatubuuza bale nsanso balaba ng'onyiirako obugole nga kakunyiriza sanso kulaba SB4 mba nemwe bali kunyuma kansooka ekyo kasooke nkwebaze webale tubeerera twakusobeddwa nnyo nkakata nali gyendi naye ng'omutima guli gye muli nga mpulira nina kye namisinga olunaku olwo naye nafuna essanyu ng'ate kye nalaba ne nga kyokka mwe bali kunyuma twayanziza tubeererawo mami amiina nakati embeera tuleese y'abaana bano tweyanziza kasooke nkwebaze tweyanziza okubeera ng'oyamba munna Uganda ali mu buzibu ali mu mbeera yonna
kitukakatako nga bannayuganda okwagala Uganda yaffe, okwagala abantu abali mu Uganda, kwegamba bw'oba olina katono k'olina n'okawooyo atalina, lwakubanga bannaffe abamu balina osanga emitima gyabwe emirala, naye nze nga Maama Fiina kyekirabo Katonda nduza kyeyampa, kyekirabo Katonda kyeyampa. Abaana bano nabalabye ku TV nga nyaabwe yagwe eddalu ebbanga eriise, then kitaabwe yadduka yagenda, abaana nga balaajana luseeraajana asobole okuvaayo okubayamba, era mbadde mbatumiza nga njagala kubeera nabo. Naye ekyomukisa omulungi ku makya bukedde ssaawa nduza 3 jjajjaabwe yalabe nga balaajana bayita Maama Fiina n'afubutuka emisinde, yes, najja nakola ki n'agamba bazzukulu be, n'ansaba nti talina buyambi yandibadde abeera nabo, so buyambi n'embumuwa asobole okuteekawo ka bizinensi alabiira abaana abo. Then ne Nowe tugenda kumujjanjaba asobole okutereera, kuba nze kyendabyewo abadde yatabuka bintu bya lubaale n'omusindiikiriza omubi, so amala atereeradde ku mirimu gyakole. Tulabye nga Nowe najjudde ettatu, olowooza si biddagaladagala abavubuka bye tukozesa? Ebiseera ebisinga omuntu bw'amala okubeerako ekizibu ekikulondoola, kugamba ekikusuula mu ddamagi kinaawuuza emize emirala. Eddogo teryogera nti oba lubaale akutawaanya alina kyabanja, tayogera nti akulumba live nti SB4 nkubanja, naye atandika okukozesa ensobi, atandika okusuula mu butego. Kati bw'omala okugwa mu butego nga lubaale yakutabudde, oyingira ne mu kunywa enjaga, okwata emikwano nga nagyo migijjanjaga, kalina otandika okuba nga ofuuka zolozolo. So n'olwekyo ndaba nga embeera emulimu kati bw'aba alina ebiragalalagala byagenda okukola, era tujja mutwala mu lihabu bamukebere. Kati paati yange ewedde eddako kumujjanjaba mu lihabu, then adde waakole. Naye nze mu kulwange ndabye nga mpewo kati kyekyamwetalina bino bitatu kubanga gurupu ze zonna balenzi babadde akolagana nabo. Tulabye nga mwaddeyo ne ku kasente atandikewo bizinensi, olowooza top-up ye kuba tulabye embeera ye si nnungi? Nze kasita mmala okukebera omuntu, ebisigadde mbirekera Katonda. Tukagenda omuwadde ebbanga ki kubanga atereredde ddala? Muwadde wiiki eno nsose ne mwa kapito katono akole bizinensi abantu bakakase nti ateredde, then oluvannyuma njoke mwongeremu bizinensi ey'amaanyi. Omuntu ali eyo ng'alina omudidi naye nga tasobola kuyamba ku bantu nga bano, ki ky'omugamba mami? Nze siba namunenya abatayambye bantu. Omanye ekintu kino, ebintu bino birina enjawulo. Omuntu okweyita kyo gw'okweyita kyotali n'abantu kikuyita. Kati olwaliro bw'ovaayo n'ogamba abantu bane mulina ssente muyambe abantu, omuntu ajja kifoosinga takijja ku mutima, naye nga asooga nti nze nange nnyamba, nange nkola kino, naye ng'okikaka nga n'abakulaba balaba tokikola lwa mutima mulungi, okikola lwa foosingi, nange nkisobola. So okuyamba nkubagamba ekya ne Grace before kuli automatically mu mubiri gw'omuntu. Kati bwegubeera mu mubiri, nsaba gwakirina mu mubiri, tokoowa ebigambo bibakwogerera. Abantu abagala okujja ku mulamu olwokubanga bo tebakisobola, n'akuvoola n'akuvuma, akumalamu amaanyi akunafuyo, oleme kugenda mu maaso na Katonda kyeyakuteekamu. Okitegeera? Kati gwe genda mu maaso n'okuyamba, kuba abantu bangi nnyo abamu abadde bayamba baweddemu amaanyi. Va ku ffe bangumya mutwe wa Maama Fiina nti tetukyalina bye tutya mu nsi. Naye nze nsuubira okuba nti omuntu Katonda gwe yawa talanta ey'okuyamba nga yagikuwa automatically mu musaayi gwo, tesobola kukoma oba olina okuyamba, ate buli lw'oyamba zeeyongera. Toyanze nyami nga tombawumba omuntu wawoni nga akyavuma yalinyamu ka breaki? Ate nze banvuma ebyekireeraleero ebyo. Omanyi ensi eno abantu balina engeri gye banoonyaamu, buli muntu alina engeri gy'anoonyaamu erinnya. Ate abantu baffe bantu abangu ab'okulimba, naye mu ddakiika 3 bakyusa obwongo ne bagamba naye kino kyandibanga kya bulimba. So nze ni mukazi muvumu, naye nalaba nga kisusse n'ekirungi akole ebibye, apanga ebibye, apanga eziddiruza, apanga ebibye. Nze twawule okibuira, twawule
nze kasaawo omuntu abanga gye erinnya lyange mukamwa siina kyemwagaza simulina tino naye simulinaako naye simulina kubanze simulina nze mu nsi SB4 siwalana sinaawuza ntalo bwe ndaba anaawuzaako entalo ng'ayagala kunnemesa nzire gye nnava muyiyiza amagezi nga soogedde olwenso yes kuba emiddo gino nzaginoga temunendeka kola bibyo okitegeera bwe ndaba omuntu nga nfuukidde kizibu nsooka nensika ne ŋŋamba kizibu kinaakoma bwe ndaba kiraze wa era nakyo nekisayira amagezi wali omukwano gwange omu yagamba nti faaza bamulopa wa kaidinaali okitegeere imaamu bamulopa wa mufuti so kati ndaba amagezi gensala ekintu ekyo nekivaawo naye nga embeera nnungi tuli bulungi ndowooza naye akola bye nange nkola byange kale toyanza nnyo ali ku SB4 Media ndowooza mami mumuwulidde okay ali ku SB4 Media tugudde ku mukulu abadde alabirira bano abaana olunaku lwa leero Maama Fiina Ayambye omukulu gye baleko kale ssebo nawe gye baleko mama w'abaana ono kyatandika kitya kansooke neyanjule amanya gange bampita wadduuka Brian abasinga gwe bamanyi nga Hitman yeah ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa December maama w'abaana bano twayinako show ya mwanyina yali alonkinga mwanyina bamuyita Segayozi ne tuva bulungi nnyo waka kuba abadde neiba wange kati emyaka 6 ne tugenda ku sheeyo naye okuva lwe twava ku show tugenda okudde waka ekiro ekyo ng'obwongo bwe bukyuse nga tanywedde enjaga yanywa mwenge ng'obwongo bwe bukyuse kati wayingira mu nju ye n'atandika okwogera yekka n'agamba ab'emmanju gwe Hitman olina siriimu biki ne ngamba oli omwana gw'ensula naye Azizi ne mugamba Azizi okimanyi nno walabika atabuse omutwe kuba okuva lwe twavudde ku shayogera tasirika ate byayogera tebikwatagana ne tumukwata ne tusooka tumuleka tulabe embeera weenaaba wekyatwala ebbanga tulina mikwano gyaffe abajja ne batukyalira weekendi biki bajja oluusi n'emmotoka ne batutambuzaamu ne tukyakala yakuba emmotoka y'omusajja super custom n'agyasa endabirwamu y'omu maaso ne yeetooloola n'emabega n'akuba n'ey'emabega n'eyatika n'akuba ne side mirror we tubuukira nti omuntu gwe tubadde tuwangaala naye alabika yagudde eddalu ne tumukwata ne tumutwala e Butabika we tutuuka e Butabika ne tubikolako bulungi ne tumulekayo ne batugamba bajja mukolako twali tuli awo ng'akomyewo ngadduseeyo n'atugamba nze ndi mulamu nze seetaaga genda Butabika nze ndi mulamu temuntwala Butabika nze ndi mulamu mukugwa eddalu yuno abaana bano babadde babeerawo batya bagaa nti gwe baggulira obalabirira kibadde nga kitya abaana maama waabwe nga yakadduka e Butabika yadduka ng'akyali mu kaakalamu n'agenda ajjayo abaana gye baali gye saamanya naye mu kubaleeta eddalu ne liddamu ne lisituka kati ng'abasibira mu nju n'akeera n'afubutuka n'abaggalirayo n'aggalirawo ebweru naye nze nga buli lwenkeera ntwala obuvunaanyizibwa nti leero oyo omulwadde waffe ali kuki ngenda otuukayo nga yabasibiddemu ye yagenze edda alya ku kasasiro wekyatwala ebbanga nga lya wiiki 2 n'atandika ng'obbasibira ebweru nga takyabasibira mu nju nga w'abaana atambula abalekaawo n'asibawo n'agenda ngenda okudda okuva eri gye nnyimbira nze ndi musajja muyimbi okukomawo sawa nga mmeka olwo sawa nga 7 6 mu buddedde obw'ekiro ng'abaana mbasanga nga beebase wabweru ne mbakwata ne mbateeka mu nju yange ne ntandika obbeera nabo era nzize mbalabirira bulungi nnyo ndowooza embeera singa baali basula bweru bandibadde tebafaanana bati mbooleza kola biki naye twala okwebaza okw'amaanyi n'omukisa guno kantwala ensi yonna ogitegeeza nti abantu mwenna ng'olina obusobozi ne woba olina katono vaayo okole ng'omusawo akulira abasawo b'ekinnansi mu Uganda munna Maama Fiina okwata akatono k'olina oyambe kwoyo atalina kitusobozesa okuba nga embeera ya Uganda etambula egenda mu maaso okusinga okubeerawo nga twewalana n'owulira nti oli alaluse n'osanyuka nnyo n'omwagaliza kibi so ngamba nti buli ali eyo ng'olina obusobozi yamba atalina
Okay, tusanze ate jjajja wabana abaana nti abadde amaze ebbanga nga bakunoonya nga tebakulabako naye kasala beggulire ku TV nga bakubukedde n'osalawo okubanoonya bazzukulu bo kyabadde kitya? Kati nze nabadde ndi awo ndaba gataliiko nfuufu kuba go tegatera kumpitako. Nagenza okulaba balanga abaana ng'omuntu gwendaba nannyini baana nga mumanyi namulabako n'amannya ge boogera ag'abaana nagenza okulaba nga be bazzukulu bange. Era neŋŋamba kakati ntandikirawo ekiro kino okugenda wa ebwayise neŋŋamba naye obwakuno bukya era bukedde ku makya nsituse ssaawa 11 tandika okwetegeka ssaawa zigenza okuwera ndowooza 12 kitundu nga ndi bwayise ngenda ku erosi nembuuziza ku erosi nga abalipooti bagiina ne bantambuza paka ewabeera abaana bano bazzukulu bange. Era ne baŋŋamba abaana bano twabatadde ku bukedde nga tusaba buyambi ne Maama Fiina yavuddeyo n'agamba agenda kukola ki kuyamba abaana. Naye kya mukisa mulungi batuvuze ne batuleeta ewa Maama Fiina era n'atuwa obuyambi bw'abaana. Nitusobola okugamba Maama Fiina essaawa zino? Maama Fiina kyensobola omugamba kati nze sirina kyensobola mugamba ate sirina kyensobola muyamba era sirina kyensobola kumuwa wabula kyemuwa njagala Katonda eyamutonda alla eyatutonda amwongere emikisa era ne bujje tuwunzikira abeere nga amuwa ejjana kuba ffenna tukolera jjana ku nsi. Obadde omaze ebbanga ki nga bazzukulu bo tobalabako? Bazzukulu bange nakoma kubalaba mu gwa munaana gwa mwenda we nakoma okubalaba mwaka oguwedde. Oli jjajja waabwe gw'ozaala taata waabwe? Nze nzaala taata waabwe. Kati ye ali ludda wa? Taata waabwe essaawa zino kati ye simanyi waali. Naye nga naye nsaba bw'abanga bino abirabye naye aveeyo kuba ewaka amanyiiwo aveeyo ajje tubeere nga tukola ki nga tukwasaganyiza wamu byaku baana bano. Kati abaana ogambye ogenda basigaza? Abaana ngenda basigaza era ngenda kubatwala. Sigenda basigaza kuba ngenda kubatwala kuba mbadde simanyi we bali era mbadde sibeera nabo. Kati ngenda kubatwala. Okay, wako basembayo bosobola kugamba Maama Fiina na kino kyokoledde? Waka bwensembayo nebaza Maama Fiina akulira abasawo mu Uganda yonna. Kale nebaza ne gavumenti okutwalira abamu kubanga ali mu gavumenti etutwala. Naye nga nebaza Maama Fiina okuvaayo n'abeera ng'ayamba abanaku ayamba abafunye ebizibu. Yeebale nnyo yeebalire ddala era Katonda amuwe emikisa agende n'emirimu gye maaso egy'obusawo bw'ekinnansi mu Uganda. Taata w'abaana kozi bamenta batya? Taata w'abaana Ibadiru Kagimu. Wakati mukowoole Ibadiru Kagimu waba gyo nno gyali nga neggulira alirabi ayitewo? Mpozi Ibadiru Kagimu nkukowoola wonna w'oli bw'oba otulaba bulijjo mmanyi abaana abo bali mu mikono gyo. Naye nasembayo kuwulira mu gw'omunaana gwa mwenda ng'omukazi ajja ŋŋamba naye ajja ng'akunoonyeza wange. Naye nkusaba bw'obanga olabye eggulire lino kusaba oveeyo ku lw'abaana bo be wazaala nange maama wakuzaala ojje tubeere nga tukwasiganyiza wamu ne Maama Fiina olw'obuyambi bw'atuwadde tukwasiganyize wamu tubeere nga tutwala abaana baffe mu maaso kuba baana ba Uganda. Tweyanziza nnyo ariko SBF Media Bukedde TV kubeera nti mulaba ebintu ne mutasirika nabyo wabalala bayinza obbiraba nakwata amawulire n'asirika nago. Neebaza aba Bukedde TV nga nfukamidde ku maviivi gange gano. Mbeebaza aba Bukedde TV neebaza Maama Fiina kubeera nga afaayo n'afaayo kugulira ekiri bakoze eki lye bafulumiza n'aba nga akwatibwako ng'omuzadde. Kati Maama Fiina ye muzadde wa Uganda. Tukadde Maama Fiina yaani? Ddala Maama Fiina ye muzadde wa Uganda. Kyo kyogera si kirumamu. Ye muzadde wa Uganda kuba yavuddeyo n'abeera nga nnyambira abaana bange. Yeebale nnyo yeebalire ddala.